tanka bwe ziba kyamazima zinoonya ki wano amanya nzaada mu Ssentongo mpangalira mu Kawempe nze kansala wano naye kyembuuza tanka zinoonya ki mu Kawempe okukeera wano nga tunoonya akalulu tuzze kuba kalulu ka mirembe ate mukeeza tanka mu Kawempe zaaki zatandise 11 nga twakava ku musaala. Wakati mu mbeera eno minisita w'abavubuka Balamu Balugahale ono alumiriza nti baagudde ku bululu emitwalo 5 nga gyakubiddwa bannakibiina kya National Unity Platform. Wabula bw'abadde ayogera bino eri bannamawulire abatuuze mu kitundu bamuwakanyizza. Naye era twakitegeddeko ekiro nti aba National Unity Platform babadde baprintinze obululu emitwalo emeka chovola banaffe tetwebase mwabaddeyo kati emitwalo 5 bagenda kuwa naawe oyogere babadde baprintinze obululu emitwalo 5 twabasuubizaako emitwalo 3 emitwalo 2 badduka nagyo naye tujja bakwate. Akulembeddemu bannakibiina kya NUP mu Bwayise oba Kawempe 2 ono nno ye mubaka omukyalo wa district ey'Empigi Teddy Namboze ono agambye nti embeera ereeteddwa mu kitundu kino ya bunkenke ddala ng'eyinza okulemesa abalonzi okwenyigira obulungi mu kalulu kano. Naye tulinze ffe tuli ku mabokisi buli omu waali ge batuwadde tusobole okwaŋŋanga oyo yenna gwe tutamanyi mu kitundu tubabe gyazze okulonda akalulu nga n'ekitundu kyazze okulonderamu takimanyi. N'ennamunkanga za poliisi zirabiddwako mu Bwengula nga nazo zirondoola akalulu kano akagenda mu maaso. Abalonzi emitwalo 19 n'omusobi basuubira okukuba akalulu olunaku luno olwaleero ate ng'abavuganya bali 10 mu kalulu kano. Ku lwa 88 akatonyeze 8 y'obujjajja Lwasa Mayinja Ssemunabuddu Lukenge. Webale Lukenge Sharif ngera tukyali mu Kyaddondo. Abamu ku beesimbyewo mu kalulu ka Kawempe North balumiriza bannaabwe okuleeta emivuyo mu kulonda. Ssebuliba Julius ayogeddeko nabo. Abamu ku beesimbyewo ku kifo kya Kawempe North bakukulumidde ebitongole by'ebyokwerinda ne bannaabwe bwe bali mu lwokaano nga babalumiriza tibatandise dda okucanga obululu n'ekigendererwa ekyokukyusa ebyo ebinaaba bivudde mu kulonda. Enule Kasacca Mubiru ono yakwatidde ekibiina kya Democratic Party bendera oluvannyuma lw'okweronda ku polling station ey'Akatalema Nassale ategeezezza nti abamu ku bannaabwe bali mu lwokaano ate batandise dda okutabulatabula enteekateeka y'okulonda n'abasaba okukikomya tikubanga kuba kutaataaganya okusalawo kwa bannakawempe North. Tusuubira nti embeera ejja kutambula nga bw'erina okutambula olwawo nga tulina bye tulabyeko ebituteeka ku bunkenke n'okulaba nti process eno eyinza okubaamu obulipolipo naye nga timu zaffe weziri ku polling stations ezisinga zonna tutaddeko agents tutrackinga process tulabe ng'ebuka bulungi. Ismail Musiitwa owa People's Progressive Party ategeezezza nti bagudde mu lukwe nga waliwo abantu abaagala okulonda emirundi ebiri. Era ono oluvannyuma lw'okusuula akaluluke ku Kacungwa polling station alabudde abantu obuteetantala okutaataaganya okulonda kuno tikubanga bajja kuba bamenye mateeka. Naye waliwo intelligence emu gye mbadde nfunye nti no mulimu abantu abamu be bawadde obululu nga bagenda kujjira mu bikooti kati watuuka eri okutiikinga nga ne buli eri bwalina mu bikooti ng'abujjayo ng'agenda abusuula mu baloti. Ku polling station yange maze okugamba abapoliisi maze n'okugamba ne ba polling agent bange nti no kasabala omuntu bw'atyo babeere nga bamulipootinga eri poliisi okubeera nti no bamukwata aleme kutaataaganya mirimu gino gigenda mu maaso. Byo ebyokwerinda binywezeddwa mu bitundu by'Ekkomamboga era nga emmotoka eza poliisi n'ez'amagye zirabiddwako nga zirawuna ekitundu kino okukakasa nti emirembe tegitaataaganyizibwa era nga ku polling station okuli ey'Akacungwa, ey'Ekwata, ey'Akatalema Nassale ne polling stations 3 ezisangibwa ku St Andrews Church omuwendo gw'abantu abajja ku polling station ezo okukuba akalulu gukyali mutono ddala era ng'ensonga entuufu eviiriddeko abantu okugaana okujjumbira okulonda kuno ebadde tennategeerekeka. Kyabasa yasimbye amakanda mu bitundu bya Kawempe North era byonna ebinaaba bivudde mu kalulu kano tujja kubibatuusaako. Ku lwa 88 akatonyeze 8 lwedi y'obujjajja nze munnamawokota Ssebuliba Julius wano mu bitundu by'Ekkomamboga. Era nga tukyali mu Kyaddondo omusasi waffe Moses John ali mu bitundu by'e Kawempe nabyo bironderwamu embeera agambye nti gyabadde ekyali nzikakkamu. Moses John Kagatuwe okutwaliza awamu mu kitundu kya Kawempe kyonna mu bifo ebironderwamu
embeera ekyali nzikakkamu era bwe kimu kitambulira ddala bulungi ng'oggyeko ensobi ezasookeddewo ddala ku makya nti okulonda kwaluddewo nga bantu baluddewo okutuuka obuuma obumu okulwawo okukola so n'abamu ku balonzi okwesanga mu regisita naye ate mukuuma ne bamukebera nga taliimu n'abalala akuuma ne kababoola nga bano baateereddwa olupapula olw'enjawulo amannya we bagenda okugawandika okasa nti ono mu regisita mwali naye ate mukuuma kano akaleeteddwa taliimu. Abalonzi ab'enjawulo aboogeddeko ne Kyabassa bategeezezza nti basuubira abantu baabwe balonze okugenda n'obuwanguzi. Nze ndigetidda n'abaseruka ndiwo wano wampamba kulonda nkulaba kujja kuba kulungi nga bwe nkulabye kuba tukedde abantu bonna bali smart baagala okulonda baagala n'olwekyo ndaba ng'akalulu kajja kunsanyusa nonze bulungi nnyo. Amanya Namanda Esther ndi mu Wampamba zone akalulu kagenze bulungi kali kiriya era omuntu wange mwadde akalulu. So nga ate waliwo n'abalonzi abalala abamaze okukuba akalulu kaabwe naye nga bayimiridde mu mita 10 ez'abaweereddwa. Kyabassa bwe babuuza lwaki tebadda wakoba ku mirimu gyabwe batutegeezezza bateekwa okukuuma akalulu kano okutuusa nga kabaliddwa bakakase nti omuntu waabwe awangudde. Omanyi lwaki tukakuuma ne bwe tubeera eno tuba tubala buli alonzi nti abalonzi bali 10 kati gwe gamba babaddayo 2 kati eno tuba tugamba nti wali abalonzi balina bakyolooza amaaso gatebedde ku gondi ku box. Ku lwakinana 8 CBS FM radio Lwasa Mayinja mu Nnanda gwe Musisi John. Ebyokulonda nga tubitadde ku bbali mu ssaza Bulemeezi olukiiko luteekateeka amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II lutuuse mu ssaza eryo Bulemeezi mu kaweefube okulaba nti luteekateeka emikolo egijjayo obulungi ekitiibwa kya Namulondo. E Bulemeezi baakwekenneenya ekizimbe ekyabbuddwamu Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II eyasiimye okutongoza ekizimbe ekyo ng'egimu ku mirimu egikulembeddemu entujjo y'amazaalibwa. Omusasi waffe omulongo Nakato Jennifer katuwa ebisingawo. Olukiiko olukulembera enteekateeka z'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka olunaku olwaleero luli mu kulambula essomero lya St Peters SS Bombo Kalule ewali ekizimbe ekyabbuddwamu Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II nga kyakuggulwawo ennaku z'omwezi nga 4 omwezi ogwokuna omwaka guno nga emu ku nteekateeka ey'okujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 7. Olukiiko luno lukulembeddwamu amyuka ssentebe waalwo ow'ekitiibwa court leader Nakate Kikomeko ng'ono ye minisita w'ebyenjigiriza ebyobulamu enkulaakulana y'abantu wamu ne woofiisi ya Maama Nnaabagereka mu Bwakabaka bwa Buganda ow'ekitiibwa Nuwa Kiyimba ng'ono ye minisita owa cabinet olukiiko abagenyi n'ensonga ez'enjawulo mu woofiisi ya Katikkiro wamu n'abantu abalala okuva mu Bwakabaka bwa Buganda era nga bano balambuzibwa omutandisi w'essomero lino era omwami wa Kabaka atwala essaza Bulemeezi kangaawo omulangira Ronald Mulondo wamu ne headmaster w'essomero lino Sekyewa Vincent. Era ekizimbe kino ekyabbuddwamu Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II kiriko emyaliriro 4. Ekizimbe kino ekyabbuddwamu Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II kiriko emyaliriro egiwerera ddala 4 era nga kirina ebibiina 16 otuukidde ku ssomero lya St Peters SS Bombo Kalule nga bakola butassamuka butassamwoyo okutereeza ekifo kino omuli ekizimbe kino ekigenda okuggulwawo ennaku z'omwezi nga 4. Mu kiseera kino okulambula kukyagenda mu maaso era ng'ebisingawo okuggulira lino tugenda kuba tubikutuusaako mu mawulire gaffe agaddako. Ku lwa 88 8 CBS Radio ya Ssaabasajja Kabaka nze Nakato Jennifer Rwantale mu ssaza Bulemeezi. Ate mu ssaza Buddu minisita wa gavumenti y'abeene ow'ebyobuwangwa alambuziddwa embiri. Minisita wa gavumenti y'abeene ow'ebyobuwangwa obulambuzi saako embiri n'ebyokwenda ow'ekitiibwa Anthony Wamala atuukizza butenteekateeka gye yatandika omwaka oguwedde ey'okulambula obutaka bw'ebika ng'atandikidde mu ssaza Buddu. Omusasi waffe Thompson Kayinja y'abirina. Owekitiibwa Anthony Wamala azzeemu okulambula obutaka bw'ebika mu nteekateeka gye yatandikako omwaka oguwedde nga ku mulundi ogwo yasobola okulambula obutaka bw'ebika 18 nga kati ku mulundi guno ali mu Buddu
nga asookedde ku butaka bw'ekika ky'Engabya Ennyunga Ebwende olwo kwe kuzaako obw'ekika ky'Ente Emulema mu Buddu gy'anaava adde ku butaka bw'ekika kya Namuŋoona ku butaka bw'ekika kya Ŋŋaali n'obulala obuli mu ssaza ly'e Buddu. Oweekitiibwa Anthony Wamala abadde n'omukubiriza w'olukiiko lw'abataka Namwama Augustine Kizito Mutumba mu nsisinkano gy'abaddemu n'ab'olukiiko olufuzi olw'ekika ky'Ente abakulembeddwamu omutaka wa Kasolya era akulira ekika ky'Ente omutaka Katongole Mugatta Samuel Miwanda. Oweekitiibwa Anthony Wamala ategeezezza abazzukulu ba Katongole ensonga emutalaazisa obutaka bw'ebika. Ekikulu ennyo ekiri mu kulambula ebika byaffe kubizuukusa na kumanya bizibu bye birina. Ebika byaffe bingi biddiridde nnyo, ogenda okulaba ku ekyokulabirako ng'ekyemipiira gy'ebika. Abantu batono nnyo abajjumbira okuvujjirira emipiira gy'ebika ate nga ebika birina abantu bangi nnyo. Kane wesanga abantu abatono bamenyeka naye ng'ekiviiriddeko ekyo kuba nti abantu tebamanyi bigenda mu maaso mu bika byabwe. Mu bubaka obumusomeddwa omumyuka wa Ppookino owookusatu Dick Muwanga, Ppookino Judy Mugereke agambye nti enteekateeka y'okulamba obutaka bw'ebika y'emu ku ngeri enyweza ebika bino n'abazzukulu abava mu bika ebyo okujjukizibwa obuvo bwabwe ne bongera okutegeera nti obutaka bwabwe kya muwendo ekiteekwa okuumibwa obutiribiri. Bw'atyo Ppookino n'asaba abazzukulu mu bika bajjukizibwe ennyo okuwa abakulembeze ekitiibwa. Okuwa abakulembeze ekitiibwa beewale nnyo okwenyigira mu bikolwa ebityoboola baganda baabwe omuli n'okwonoona amannya gaabwe n'ekigendererwa ekyokubasaanyaawo. Abazzukulu bajjukizibwe okwenyigira mu kulonda okujja nga beekeenenya nnyo abo abawa Namulondo ekitiibwa era abeetegese okuwanirira ebiruubirirwa wamu n'ebirooto bya Buganda. Ssaalongo Tomusange Kayinja ku lwa CBS mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Nga tukyali mu Buddu, abakulembeze b'abasawo ab'okubyalo bya VHTs mu disitulikiti y'e Bukomansimbi banjuliddwa enteekateeka empya y'okugema omusujja gw'ensiri mu baana abali wansi w'emyaka abatannaweza myaka 5 ne basabibwa enteekateeka eyo okutandika okugitegeeza abantu nga bukyali. Omusasi waffe Mubaraka Sebufu Junior alina ebisingawo. Uganda eteeseteese okutongoza okugema abaana abali wansi w'emyaka 5 omusujja gw'ensiri ng'okutongoza okwo kwa kubeera mu disitulikiti ya Patch ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwo ogujja ogwokuna. Akageri kekiri nti obudde buweddeyo. Bo ab'e Bukomansimbi batandise okweteekerateekera enteekateeka eyo era baagala nti okutongoza okugema abaana kugenda okutuuka nga bo beetegese bulungi nga batandikirawo mu mbeera eyo. Bukomansimbi efunye n'abavujjirizi b'enteekateeka z'okugema nga be ba Givewell okuva mu kitongole kya Perth ng'abo batandise na kuteekateeka bakulembeze b'aba VHT bayite ba coordinator kossa abakulira amalwaliro gonna agabeeramu enteekateeka z'okugema okusinziira kwakulira ebyobulamu e Bukomansimbi nga ye Dr. Kato Alfred Tumusiime. Abavujjiriza abo be bafunye aba Givewell bakukola mu disitulikiti 7 nga Buddu erinako disitulikiti 4 ate endala zo z'e Busoga okugema omusujja gw'ensiri mu baana abato wadde kwa kutongozebwa ng'ennaku z'omwezi 2 n'enteekateeka ya gavumenti eraga ti mu disitulikiti ezigenda okusooka okufuna doozi nga ziwerera ddala 15. Enteekateeka y'okugema yakutandikirawo nga lumu omwezi ogujja. Ekigendererwa kwe kulaba nga gavumenti erwanyisa omusujja gw'ensiri mu baana abato. Ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa, Mubaraka Sebufu Junior, ndi Bukomansimbi. Omwami wa Ssaabasajja ow'essaza Busiro Ssebwana Charles Kiberu Kisirinza alabudde abantu ba Buganda mu bitundu by'Entebbe abakyaganya okutereeza obusenze bwabwe ku ttaka kwe bali era abawadde gaabwa okuddukira mu kitongole ky'Obwakabaka eky'ettaka batereeze ensonga ezo. Omusasi waffe Kakoza George William alina ebisingawo.
okulabula abantu ba Ssaabasajja Kabaka bw'ati omwami wa Kabaka ow'essaza Busiro Ssebwana Charles Kyeweru Kisiriiza asinzidde ku nteekateeka gy'aliko ey'okulambula eggombolola zonna ezikola essaza Busiro. Asinzidde ku mbuga y'eggombolola ya Ssaabaddu Katabi mu bitundu eby'Entebe. Omwami wa Kabaka ow'eggombolola eno Musoka Edward n'omumyuka we awamu n'abaami ba Kabaka ab'emiruka saako abatongole kwe kubatuusaako obubaka obuva ku ssaza n'ebyo bye bayiseemu omwaka oguwedde ne bye batandikiddeko omwaka guno ng'okulambula eggombolola kwe kutegeeza nti okusinziira ku bye bayitamu omwaka oguwedde abantu bangi bakyagaanye okuzza obujja obusenze bwabwe ku ttaka lye baliko naddala abo abali ku ttaka ly'Obwakabaka. Obwakabaka tebugobaganya bantu wabula abantu abo tuula kati baboolaba eggombola bwe libadde mu mbuga eno nga ligikoleramu naye nga tebutula yadde n'ennusu kiyinza okuleetera omuntu okugamba nze tulina kyompa n'afuna omuntu n'agamba kamuguzeewo gyakole ki ne bamuwalizi bw'abadde ku kibanja kyonna takola ki noyigala ng'oli ku kibanja naye bw'anaakubuuza nti kiki ekiraga nti obadde ku kibanja kiti nga tolina de kiki katikiti ka busuulu nakamu naye tebakumanyi kati n'olwensonga ejja kubasaba mutegeeza abantu babe abali ku ttaka eryo nga balifuna mu butuufu bagende batereze obusenze bwabwe ne BLB. Mu kulambula kuno Ssebwana Charles Kyeweru Kisiriiza wakutuukako mu miruka 5 gyonna omuli ogw'Ennalugala, omuluka ogw'Ekisubi, omuluka ogw'Ekitala, ogw'Enkumba awamu n'omuluka ogw'Ekabaale. Bw'abadde ayaniriza Ssebwana omwami wa Kabaka ow'eggombolola eno eya Ssaabaddu Katabi, Musoka Edward ategezezza nti bakola kye basobola ng'abaami ba Kabaka mu ggombolola eno, naye okusomozebwa okunene kwe balina y'embeera y'ebizimbe by'Obwakabaka ebibadde bikozesebwa Town Council ey'e Katabi mu gavumenti eya wakati abagenda okusenguka essaawa yonna newankubadde nga bigudde mu mbinabina kwe kuwanjagira Ssebwana ayimuse ku ddoboozi ebizimbe bino bisobole okuddaabirizibwa gavumenti. Wadde nga n'ebisoomooza bingi nkakasa nti okimanyiiko nti bannaffe abo banaatera okugenda mu bizimbe byabwe ebipya ebiri okukala naye tusigala twebuuza banaatuleka batya. CBS FM ey'obujjajja nze George William Kakooza Entebbe.